musajja mukulu Abe mujukire nti Abe ya resigning mabega kawo naye ku mulundu guno ate ekiruwo yakubiddwa amasasi. Yabadde ku campaign mu kibuga ekya Nara ng'agenda maaso n'okuwagira omu ku bantu be ali mu ku campaigninga mu ggwanga eryo. Musajja najja ng'ayina emmundu luserwandu amasasi era Abe okakana nga bamukubye esasi eryasoose ne limuyitako eryokubiri ne limukuba mu mugongo era n'agwa ekigo. Amawulire agavaayo si malungi kubanga waliwo omu ku yaliko mmeeya wa Tocho yagenze maaso n'ayogera n'agamba nti condition gy'alimu oba oliawo yagise alimu cardiopulmonary state. Eno state batanyo gikozesa ng'omuntu banaako mubika naye nga sawa yonna bayinza okumubika. Kigamba nti mukulu oyo Abe sawa yonna bayinza omubika nti afudde olw'ensonga nti amasasi agamukubiddwa yagudde ekigo ne bamudusa mu ddwaliro okulaba engeri bamutaasa. Yabadde agezaako okukampeiningira munne oba oliawo ajje mu bukulembeze naye embeera mbi nnyo mu ggwanga eryo erya Japan. Omuntu ow'amaanyi ku leve eyo bw'akuba amasasi kitegeeza nti waliwo ensonga nnyingi ate oba oliawo zitatambula bulungi mu ggwanga erya Japan naddala mu nsonga y'ebyobufuzi kubanga campaign besanga okubamu amasasi kitegeeza nti omulala yenna agenda okampeininga oba nayo yennyini abadde akampeininga okutya abalina okufuna olw'embeera eyo mu ggwanga erya Japan. Naye bagamba nti abakikoze balaka babakutte dda era bagenda mu maaso n'okubabuuza kajojo ebibuuzo ku nsonga eyo. Era waliwo abafulumya amawulire agagamba nti akyali yaddeko weewaawo state yayogeddwako gy'alimu ate etegeeza kufa nti sawa yonna mukulu oyo ayinza okuba nga avudde mu bulamu bw'ensi eno ne tunaba kuba nga tumanya ddala oba kituufu. Bwe tuva tugenda mu ggwanga erya Sri Lanka famire bannanga abakulembeze